recipe kweri ku Google naye chef kirowoozeeko nja kirowoozaako naye naawe byenkugamba njagala ompulirenga kuba ndi muntu mukulu tuwuliziganyenga naye recipe ere kikulu nnyo kubanga kati imagine ne strawberry mojito nobanga tumanyi kakola chef kiwi drink nenjikusaba nga togiina nengezako okusaba chocolate trifle nga togiina gel trifle nga togiina oyitiriza oluzungu Florence oyitiriza oluzungu gendo nonyereze ku cilantro infused chicken garlic bread ojja kuba ombuulira they will like it and will like it kale nabo bedde oli kunze nga weerabidde nti nze nina ofu yange ng'oli awo singa bakagoba n'obumpi bwako akawulo Yeah, you look your eyes. I'm trying wow. Ebifaananyi omanyi kubadde lwakuba ebifaananyi omanyi ebyafaayo bye wano lwaki wayingiza mu bitakwatako kantu gwe kozi oli mupya naye nakulabye kugenda asoboka gwe labalaba bw'oyambala kaakati ndowooza wano terya neesimbamu terya mmanyiira lekerawo okweyingiza mu byotamanyi olimu kuba bifaananyi nini omukubanga era yeggwe ekikazi gwe bane waddiba kale waddiba nkutunulira n'onkwasa n'ennaku ate ekisinga okuneewuunyisa oli mukazi mulungi lwaki weesiba ku musajja lwaki tova ku musajja omusajja n'omwetuggako n'omwerippako n'omwetungako omusajja yakoowakoowa dda lwaki teweesonyiwa omusajja naye naye kawala gwe kankubuuza nakola ki njagaza ki nze sina kyenkwagaza nze sina kyenkwagaza wabula nkwagaza ekintu eki weesonyiwe mukama waffe omulekera emirembe gye yeetaaye yeyagala ebyo byozungazunga wano okwotero tukooye ate yakoowa nadda weyakugamba gwolinze nsooke nkukwatire ka vidiyo nzije nkulage oba nkukwatire zi odiyo nzije nkulage ngambe munnange laba nno mukama waffe byayogedde yakoowa maama kinyabo yakukoowakoowa dda nze yaŋŋambye munoonyeza omukazi obudde bwe bukyambuzi obugenda wali ku mabiito naye wembufunira genda muyira bimalaya wano wonna wajjule alondemu eki naye nga maanyi ekikazi ekinaatula waka ekinaafumba ekinaamanya nti omusajja tebamuzungirako ebyo byozunga tolina mirimu wakati akukola ng'omukazi omufumbo keera ku makya yala obuliri kuuta ekiigo kuuta ebisenge waba tolina kyakukola kuuta amabaati lekerawo okuzungira wano omusajja waali omusajja naye anoonya luweeda wakwejjirako kubanze namulabye nga n'amaziga gamukulukuta banange yakukoowa beera ate tewaddiba kuba olina abasajja bo olina omunigawo osobbeera n'omunigawo ate bimalaya byeŋŋenda omufunira biri bifumba ennaku eba yabyekubira dda kinoonya wekifiira wekikaddiira ne bw'anaakikuba ne bw'anaakisamba ne bw'anaakwana bameka n'akiraga kyo kijja kufumba ennaku yakikubakuba neegodda mu meeka tolina makulu nakuzungira wano kututwagalirako kutumalako mirembe n'obulungi bwakufa ki maama ng'oli mulungi nga nkulumirirwa buli omu n'akugeya wano ne tukugeya engula nga bw'otalina magezi nga bw'otategeera naye era kikulemye oteeka mu mutwe nti twakoowa kankubuuza omanyi ekifo ky'ogwa omanyi woogwa manyi omanyi kyotekedde okukola nkimanyi kino kyotekedde okukola kino kyenkola kiyamba ggwe nze tekinyamba onyambanga nze nnumirirwa ggwe onnumirirwako ki kuba oli mukazi munnange nkulumirirwa nga ndaba omusajja akweganye yakukoowakowa dda nga nange ndaba tukugeya kyova olaba nkugamba tuulako ewaka oba tolina byakola kuuta amabaati omukazi omufumbo kyalina okukola kuba kati ngenda kuba wano kimalaaya kikusinga ensumika
ojja kuswala nnyo nga kimalaya kikusinza ensumika naba obukazi obumpi mw'abaaki kiki buzibu ki danna okuwolomba obumpi gwayina empisa embi gwavuma buli omu gwayingirira mu bitakwatako kati obufumbo bwange ne kulisi bukwatirako wanje nkulumirirwa nga mukazi munnange kakati nyawo okuva n'olwaleero manya woolireko ebyange ne kulisi tebikwatako toddangamu kunnyingirira ze ne kulisi tolina right kunnyingunya tomanyi gye twava tomanyi we excuse me manya omulimu bwe biba tebinkwatako lwaki weeta wana kusajja wakalaganzera balabalaba abigula kyagasikaati kendeeya n'okitunuulira ate gwe obwedda nsirisa ng'oli kunsonseka ebigambo mu kawompo muno naye nga nkyagala mmaliriza kino kati mukyala manya wookuma okyali mupya wano ebya wano byesonyiwe tolina ky'omanyi ffe baakaawo kadda baakaaswangwawo ate nze bw'ommanyiira wano wakulema n'amoola nno amaaso n'omutunuulira abo ntunuulira mpera awerawo labano kyukangako wowera ani gw'okyusa gw'omanyi gw'okyusa kakati wulira wano ne bakama bange nze bantya okuva waggulu kurisa nsinza businza owulidde ndowooza byonna byenjogedde yabintumye mbigambe kino kiviiri ansinza businza bwati babo bonna baweyita ne bawaitress bansinza tomanyi kozi gwani abuuza okoleki njagala kumanya muntu nga gwatatyanze gwani gwakampi gwekimpi juli nawe nkute mukwano tojja kumalako naawe okatunuulira nolabambu abigula obigula kinnaakabaawo tojja kumalako nange semu nyabo oba oli nyabo oba oli semu tojja kumalako nange mwami Sadala mu meeting tubeereyo oba tetubeerayo meeting erwa mukama waffe gye yayise tunagiwulira eno eyo meeting twayogedde naye mubeereyo tubeereyo mubeereyo manyi mutadde ku nninga era kyamutadde ku nninga mutadde ku nninga era eyo meeting nze namugambye agiyite gwe Sadala kamwatogera gwogamba kifiri ate meeting kisookera ddala njagala neetonde olwa bino ebyabaddewo okunjuguumya anjuguumya atya aye gye byaggweredde ng'ate yali wansi nemuga kati nze okuddamu okukola emirimu wano kinnawadda naye tosuseemu nga buli omuntu bwakuwemukira naye muwemukire naye oli mukama waffe ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka akufumbira ey'omutwe ofumbira yabegere mwenkanye effumbi kati mu meeting mubeereyo tubeereyo mubeereyo naye temwogera ate tuyogera ekigambo anti ekigendero kyeno meeting njagadde nammwe abeetondere engeri gyayisaamu abakozi kuba kati nze nkiikirira abakozi mmwe nze eddoboozi lyammwe tukiikiridde nno nze kifaananyi kyammwe wano nze eddoboozi lyammwe abatasobola kuwayogera kati bw'anambuuza kati nga tusirikeera akati gwebeera nga ontunuulira eriiso lyange nga bitambula gwe feesi olina kubanga otunuulira nze bwe nkutemyako bwe nti nenyiga eriiso ng'owanika omukono meeting egenda kubeera tubeereko tutadde ku kiki ekyo nze ow'ensasadde nze nnyina okufaafaagana gwe kyowulidde goberera kyova olaba ŋŋambye nti musirike buli lw'osirika ogoberera ate asirise teyejjusa kati kusinziira ku kye tuba tuliko kasita nkunyigira ng'owanika omukono olwongenda kubuuza kisadala ate otogoberera bangoberera naye kati bw'onyigira we sirina kubuuliza ate nze nsobola okikola mutadde ku bunkenke lwaki omusajja bintu bigwe naye tugenda bimala tubimale nze namusonyiye naye njagala abeetondere abasonyiwe nammwe okugira naye ne bano bagamba naye tebanyega gwe babuulire tebanyega Sadala yayogera yekka wanjirira bwe nti nga tuwanika ulemu awanika kale wali wano togenda mu meeting meeting eyaki kiviiri yayise meeting I know nesigenda gendayo
Sika sadala. I'm tired of Chiviri's meetings. But it said I buli bwazukuka. What are your meeting? Come for a meeting. Breakfast, after breakfast, before breakfast, after lunch. Meetings za cheze stagwa. Tuli bana bato. No, yagenda okujja wano nga waliwo olunaku luki tulina okubeera na meeting ngera kimanyikiddwa nti every Monday wetulina obeera ne meeting ne tumanya nti kaakati eno wiiki eyasembye ey'emabega yatambudde bweti ate n'eyokubiri tugenda gitambuza bweti ne tufuna reviews nga bwe kiteekedde okubwa naye ye olw'okuba amanyi nti kati yaddirira Chris wasangidde wateekawo meeting tulina ebyokukola come on tetusobola kubanga tukola bwe tutyo nti olaba n'embuzi egenda okulya ebiwata bagikolera program sawa 8 eno birya sawa 8 era tesobola kuddamu birya kubanga there is a situated rotant this is for the staff non-teaching staff bweri basomero kakati nze nve ku byenkola ngende wakivire mu meeting like you can see waliwo chai abaana abasinga bonna buli bwentukirya agamba tagenda genda mu meeting nabo baganye abatuufu baleme genderayo ddala kuba nsonga tekyalimu magezi omanyi abakozi bwe bayitayita nnyo mu meeting zituuka neluzinga mini neziruzinga mini ng'obayita waliyo meeting bagamba after all bye batugamba byebimu kakati look at me Jackie chai wuno breakfast is ready spices zonna weeziri abagenyi mbakole ntya ndekawo chai ngende meeting ya Kiviri oba togenda nze naye kangende kubanza wano ndi mupya Florence sobola gana mu meeting kuwamanyi oba ogenda it's okay ne bwoba tonyumiza saagala it's okay nze tenkwatako meeting shia omuntu analya mu meeting baklients bajje batuule mboolwa okuba Kiviri abatadde ku hold ayise meeting for what atuweereza emails oba agenda atimbe ku noteboard eri mu kiyungu wali alongside the receipts atekewo nti kino kyembagaza Florence nkwagaza kino Jackie nkwagaza kino mwami Semanga kino nga tatuyisize yo bakitateekawo WhatsApp group nabisa ku WhatsApp kati gwa muti agenda mu meeting nkimanyi mukama wange naye sigenda kubeera nga buli seera bankwesa ebintu ebiri unprofessional like that gwe wali olabyewa every after a day ne tubeera ne meeting kati ate genda ondope nti ngambye sigenda kujja omanyi olina omumwa niti damu nakubinyumiza nyumiza meeting so what twakalaba meetings olaba ne Chris naye tamala gampita Chris yennyini nyini tamala gampita mu office ye kati ate nga kiye what is missing Tiba. Sancho okubala mwebali kujja mu meeting mwebali emirimu meeting enegenda kuba yamangu nnyo lwagiyisa mu bufunze mudde ku mirimu gyammwe se kiri chef olina gwolese mu kiyo oli ababiri good akati njala tutegeera omwami ono mwina mumanyi bulungi mukulu sadala mbasaba mu musonyi ate naye babeera bakusonyi kkiriza okusonyiira okunsonyiwa kuki nabakola ki kabeere gwe kennyini osobola okwogera kye nakola tebansonyiwa mubiriki temunsonyiwa banga lyemaze nga nkolagana nammwe mbafunyemu kaki mundeke era nebanga lyemaze nga siri wano mbadde nkolagana nabakongo badinka basuubula golodi balina zaabu abalala bali mu mukene mwe badiiringi naye kati mwe taba kolagana nani watoi wakolagana watoi kolagana nani mufumbi wa mmere nenge ekibadde kiti abantu nabagaana okwogera naawe okukolagana naawe osegede era nkakasa okuva lenda kugoba tewali muntu yina abadde akolagana naawe wali abadde akolagana naawe wali abadde akolagana nono temuddamu wali okolagana naye mukulu temuddamu kukolagana nange temuddamu ndaba oli atunula nga abantu bedda nga nkolagana naawe ndaba ono ate ono saamulekaawo gwaliwo naye tunamala galiita buliya gwe tusanze era ndi sitayo kiddukiro kya bunoonyi akati mumulabe bwe mutyo mumutegeere naye amateeka gagenda kukyuka mu katono gagenda kukyuka mu katono mukimanyi bulungi abaluganda balina kukodowa temukimanyi era bwe kiri tewano waliwo abooluganda tewali olaba oluganda bakolera wano tewali sebo tewali okay
Ekisookera ddala nze ne mukama waffe okwakikukulisa tuli baluganda naye naffe twakakisuula tubadde tetwemanyi taata waffe baawukana ne maama waffe y'omu tugatta maama tatwawukana naye tubadde tetwemanyi tubaluganda seeteeka ligenda kunyigamu katono ndeko emabega naye nga terikola ku mwenna mbitegeera naye otufulire ddala abatategeera abasiru abawumbatuutu abantu abakulu baabano abukadikatifa abato kalekale naye gwe towulira omukulu byayogera kati kula naye omusajja atufuulira ddala abaana abato temutegeera likole mbu bakeezuula era babadde tebeemanyi era oyo nyammwe asaana kulabako kyabulambuzi mwakeezuula taata ani mukulu ku munne ondowooza be wali toli n'alikwata etteeka likole anti naye nze mbadde ndowooza etteeka eririwo kuba ligamba abooluganda tebakolera wamu omu ku mmwe nze ate era nga nteesa ggwe wali badde ovaawo munno n'asigalawo kuba lyetteeka wano tewali wa luganda mulala wali wawo oluganda omulala wano waliwo musayi waliwo naye lwaki tumenya etteeka semateeka bw'aba ayogedde etteeka teriweta koona etteeka litambula straight etteeka lifuga buli muntu musazeewo nze mbanvaawo kubanga abaluganda tebakolera wamu polisi abasigala because nobody is above the law temunjagala bulijjo buli akwimu ngalo omulabi temunjagala temunetaka kuhotera wano temunetaka kuhotera wano babadde bawa tteeka kitiibwa okay tetokubye guli wakajja era olina obutakuba mbasaba kino mukitegeere bulungi etteeka kumwe ligenda sigala nga kumwe ligenda mukama akuveemu tubasiŋŋane ng'abooluganda mukola wano babiri mujja kulaba ekibavaamu omuntu ajja nga wano nga wa luganda n'omukkiriza jaki ŋŋambye ntya osika ŋŋambye ntya obooluganda tebamukkiriza nja kutwala ne mukomera kubanga mateeka mugalina tekibangawo kuffe kigenda kukola temuna kyetukola mutukolere ki mutukole ki mwe baani ntegerekesa kuffe kigenda kukola naye muti obanga wakola ki ekirala sadala njagala osalewo ekintu kimu ku bino byonna ku mirimu esatu gy'obadde okola njala osigazeeko mulimu lwaki gimmenya nnyo ogenza okulaba nga mpeekeera nkooye njagala buyambi nze mirimu ngisobola era teri akompulayini byonna nja kusigala nga mbikola nedda ssebo ogenda kulondako ekintu kimu oba amasannyalaze oba amazzi oba bwasikaali bwekyo kikulima ezigenda kulonderawo kati nga lwaki onnondera lwaki onnemeraku kibiri nakukola ki bana era ndisitakangirike kanjinsonyiwe bannange ngezezzaako buli ekisoboka naye omusajja nnemereddeku nakola ki ndunigababimala tolinababimala nze njogera bwenti kakati ati oganye kulonda mbirese buli ali obulungi akola wano ebbanga lyemaze nga siriwo nfudde nkoze olaba nkogose nkaŋŋende kakati buliza ati ogambye kugoba nze omanyi ku kigambo kyange eze weesibira sikyusa siba aye tokyalina byosiba bikutuka kati ensonga yakiwamu okutwala olwaleero banne kino ekigambo kyange kisembeko asikaali bwe mubagamba nti kuluno mukobi mu maaso gammwe nga nkitegeezi kyengenda okusalawo asikaali bino bigambo byange sadala mpuliza bulungi kino kigambo kyange kisembayo lwaki okisembyayo kati ekikulu avaako waya mangu obusungu bwo bwatumbiizi nze wansobera sigonkulako waya lwaki ontabula naye gwe waya zo ziri ku kalebwerebwe kati olugira tuti nga zikutuka omukulembeze aba ne waya eŋŋumu kino kigambo kya kasajja gwe kisembayo kugwa era omuntu naddamu okolagana kasajja ka yanaamanya mukama wange
mukama waffe awo tewali tuuseewo oyagala nkoleki